po jako akawuwo. Enkuba yavaako n'okuwagula kw'omuganya mwamba mu disitulikiti e Kasese yaleka ebintu bingi byonoonese n'ekimu ku byo zaali nguudo. Say if we get any person if we get a sick person, moving a sick person from here to the hospital or to connect with the Kagando hospital and somewhere else, we have had it very tiresome. Kati oluvannyuma lw'abantu okulaba nga tewali kikolebwa abakulembeze baabwe babatuuze mu luka gw'ekyoga mu ggombolola y'e Bwera mu disitulikiti eno wansi w'ekibiina kikyoga Elite batandise kaweefo ow'okulongoosa enguudo embi mu kitundu kyabwe okusobozesa abantu okutuuka mu bitundu ebirala nga ssaabawandiisi w'ekibiina kino Enosi Bwambale bw'annyonnyola. Kyowa parish has 7 villages and this parish had got a problem of the road network. Our roads were in bad condition. You could not pass when it has rained, and therefore as the community, as the allies of the community called the Kyowa Allies, we decided to sit down and see how we can organize to make our roads. Okusinziira ku Bwambale bakakola kilomita ezisoba mu 12 mu muluka gwonna ekibamazeeko ensimbi ezisoba mu bukadde bwa Uganda 6 era ng'ono asiimye abakulu ku disitulikiti y'e Kasese olw'okubawa olukusa okwekolera enguudo zaabwe nga kati abantu batambula bulungi okutuuka mu malwaliro obutale ssaako n'ebifo ebirala. We have worked on 12.4 kilometers. Approximately we have not used a lot of money because we have been minimal and the government had given us the machines. As I talk now, we have used around 6.5 millions that we have used on opening the roads. Now our task goes on spot maraming, where we have some areas that are very dangerous. When it rains, they are too muddy. So we want to look at spot maraming those areas and such that people can move on very well. And when we look at spot maraming, it needs us to have like 4 millions. Bwambala agamba nti ebikozesebwa agamba nga maramu n'ebirala bikyetaagisiriza ddala wabula nga bo abatuuze kati obwanga babwolekeza gavumenti etandikire we bakomye naye beeko kye bakolera n'okusingira ddala ng'etunulira enguudo ezibatuusa mu bifo eby'enkizo ng'amalwaliro amasomero n'ebirala. And we are hopeful that after this people can now sell their produce, their crops from the villages to the town. Government yimotwa teacher yakatutekera orodoro nekatutekera mu maramu lokaso ikasoka pake yi lokaso gara mugombore e karambe ekikitwa teacher bandu betu eriya bakala bahano handreke bakasokera mugombore e karambe ke bakasokera mu magomboro e Bwera because hanu tutakatala. Abakulembeze ku kitundu kino okuli ssentebe w'ekyalo Kyoga South Muhindo Adinani ne ssentebe wa LC y'okusatu w'eggombola y'e Bwera Emmanuel Masereka bagamba nti emyaka gibadde giyise ng'enguudo zaabwe tezikolebwa kwe kusalawo okwesolozaamu ensimbi n'abatuuze baabwe ezisobola okuddaabirizibwa wabula ng'ensobi bagitadde ku bantu abalonda abakulembeze abatawagira gavumenti ya NRM. I feel I'm too proud because first of all we had problems in the past, but right now we as wananchi decided to sit down and mobilize some funds from our pockets. So I would really appeal to Kyowa Elite and the other donors to support Bwera sub-county. Otherwise the district has really completely ignored the Bwera sub-county in terms of road network is concerned. Because for the last 5 years Kasese district has not done even a single kilometer in Bwera sub-county. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.